abatulaba ku mukutu gwa Uganda byogere mwebale nnyo mwebale ddala kukwata mutugoberera. Tuli mu ggwanga erya United Kingdom liyite UK oba mu kibuga ekimanyiddwa nga London bwe tuli era webukeeredde olunaku olwaleero okuba ate nga tuzze nga tukwatagana naawe mu ngeri emwobeena. Mukama abadde wa kisa. Nasimbudde ku Entebbe Airport ku ssaawa z'abadde 5 n'eddakiika 5 era we twavuddeyo ne twolekera mu Amsterdam, Netherland ne tutuukawo essaawa nga zikunuukiriza okuwera essaawa nga 2 awo ez'okumakya ezeeno e Netherland zibadde naye eri e Uganda babeera batusingako b'essaawa emu. So bwe tuvudde awo ne tuvuga essaawa endala badde agambye essaawa emu n'ekitundu naye ne tuvugirawo essaawa emu okuva e Netherland oba mu Amsterdam otuuka mu UK bagita Heathrow Airport. So we tulandi terminal 4 we tulandinze oba we nandinze okuba ate nga ntuuka wano ne negatibwako omukulu annonye yono annonedde mu motoka. Balamusiza nnyo ab'ebitiibwa mwenna Mukama abakuume baagaliza buwanguzi bwokka mu byonna. Amannya Abdulrashid Musa neyanza nnyo okunjagala Abdul. Amina sebo. Weba nnyo webalire ddala. Amina sebo. Ongambye ne motoka wano wentudde ani ate lotuulawo. Abakungu ab'enjawulo mufuti wa Uganda sebo Babi Kyagulanyi n'abakulu abalala bonna ab'ebitiibwa era ffe tubakongojja era buli ayagala okujja atukontaktinge tusobola okuba nga tubawa service esinga okuba obulungi ddala. Myaka ng'emeka oli mu UK muno? Myaka najja mu 2000. Muganda wa omukisa gw'ogufuna otya? Omukisa munnaye Katonda byonna biva eri Katonda. Mpulira Katonda yagaba era byonna mbakubiriza mwenna buli kizibu ekibakutte mukiteeke ku Katonda. Abasiraamu tukiteeka ku musaalo. Byonna Katonda yagaba era musaba obw'obuyinza mwenna abamalire ffenna atumalire. Ddala. Amiina. Ojja otya okuba otya akajji? Nakuba akajji nasaba visa e Uganda emirundi gyalinga 3 4 5 nga ngwa. Naye buli lwe nagwanga nga nzirayo ku Kizito Tower ewali kampuni eyandeeta. Buli lwe nagwa nga nzirayo nga balaba we wakusudde. Nagamba sijja kuzikiza. Katonda ow'obuyinza nansaasira nenzija nendeeta omukyala nendeeta abaana nempasizaako wano omukazi omweru ne tuzaala n'abaana. Waleeta omukyalawo? Omukyala namuleeta owange omuddugavu ate otuuka eno wasi omulala nempasa omulala. Nali nawangalira nnyo mu mawanga g'Abawarabu neneegombanga nnyo. Ovuga aji? Neneegomba nnyo okufuna ku bantu abeeru. Omuzungu yali akitegeera oweno nti aji abeera n'abantu bano? Akimanyi bulungi nnyo era akitegeera. Yavaako empapula ono? Zajja zokka. Ku lw'obuyinza bwa Katonda empapula Mukama n'azigaba. Teri kirungi kyosuubira kuva mu bantu okujja ku Katonda nga akkiriza. Nammwe abali eyo mbakubiriza mugezeeko kye musobola mujje wano tutetenkanye. Wano ssente weeziri era tusobola okukulaakulanya e Uganda. Tuzijje wano tuzitwale e Uganda. Mwenna gye muli ebunaayira yonna wa south west and north home is the best. Era mugezeeko okukulaakulanya e Uganda. Kyayitamu kitya oluvannyuma lw'emirundi 3 ng'ogwa? Kyayitamu kitya ate n'oteekako omukazi ate ne kiyitamu? Omukazi namuleeta luvannyuma. Yajja luvannyuma naye okujja wano najja kusuubula. Nali mu mawanga g'Abarabu gye nasomera emanyikiddwa nga United Arab Emirates. Nenvaayo nenkolako ewa Kiseka alayini. Kafuba akayitanga alayini. Osoma ddiini? Nsoma ddiini. Era nasomera Biraali, nasomera Katwe. Paka nenzija wano nga nzize kusuubula. Nali ntandise okukola ewa Kiseka tusuubula spare nga mujja Dubai. Nenzija wano emyezi 2 3. Naye emyezi 2 kyafuuka ate kirala. Era olwajja nempita muto wange najja nempita n'abalala ne bajja ne twegatta. Era buli muntu gyali buli lwafunanga akakisa tokafiirako wekka kagabanyeeko ne banno. Mukama w'amaanyi, Mukama mulungi. Naleeta muto wange obuzibu obubeera mu famire akwataganyako nange nenkwataganyako nempewuka. Bannange temubeera na mutima gutaagaliza. Mwagaliza omuntu yenna Katonda ajja kubaagaliza. Muze ayina okubeera ennume ezekka. Bwe mubeera ennume 10
ogenda okutuuka ekiseera nga tukyalina ne kiwetaaga kukola abalala bakolako tuli luddawa wano kati wano tugenda kutuuka mu kafo ke bayita Watham Store tuva Edmonton oba Tottenham katugenda Watham Store luno oluguudo baluyita North Circular oba F406 mpulira lugenda mu East London ero gyetwolekera ndabye Tottenham girabye Edmonton Wembley wali ekisaawe ekikulu ekyeggwanga ekisaawe ekikulu ekyeggwanga kiri Wembley isibo katwolekera mu kifo ekiri kye bayita Stratford ewali Olympics ndowooza mwenna mwamumanya mbakubiriza okutya Katonda buli muntu mu ddiini ye tya Katonda mubeere n'empisa mujja kulaba otugambye otya musaddaake muweeyo alina obuzibu yenna ng'osobola omuyambako muyambe mu ngeri yonna oba kumusitulirako ku mugugu oba kumuwaayo pawundi 10 oba siringi 5 n'anywamu kacaayi kakole gy'emikisa emingi ennyo egitagambika tugenda tubeera mu lugendo lwaffe luno era tujja kuba twegattanga ku bantu ab'enjawulo ku mulundi guno era tujja kubanga tubasembi oba tuba baleetera mu ngeri okubatera mubalabako mu ngeri emu oba endala baganda baffe abajja mu ggwanga erya UK n'ekyenjawulo nti yemu ku nsi isima wali omumanyi yemu ku nsi isima gye yali ayayanira okutuukamu obulamu bw'ensi kati wano wootuuse bayitawo Red Bridge wali tugende bayitawo Wanstead then tuyoka tuyingire East London tuli mu East London kati wano Red Bridge tugenda Wanstead tutuuke Forest Gate ewali oluguudo lwetwakazaako Kampala Road baluyita Upton Park ewali muganda waffe omulungi ennyo Richmond ewali muganda waffe Pascal ewali Sarah Bed n'abalala bangi bonna bonna balina waako essebo bantu balamu bonna bitambula bulungi nnyo buli lwesiga Mukama London tesobola kusala tebakulimba tebakulya ekinusa ate sente zawana ezisinga obungi za halali za makubo matuufu oyinza okafuna nga katonotono naye n'okategekera ebbanga kalina value bannange mujje London si bannayuganda si mawanga malala gokka ge gajja bannagana bazze wano abanigeria bazze mu bungi ne baleeta bannaabwe buli ayingira e London musaba asikengayo omuntu omwomu buli ayingira London sikangayo omuntu omu ekitono ennyo bwe wayita emyaka nga 2-3 ojja kulaba ng'okoze enjawulo nnene nnyo ku ggwanga lyaffe eddungi ennyo ntitwagala erya Uganda. Bwana Abdul yagezaako okukwata nga tutegeeze kuba twatandise akwogera ekigambo Katonda emirundi egisukka mu mirundi ena naye nga twakatandika okwogera muwalimu buli kizibu kyonna ekinkutte oba ekikutte abalala mbawa eddagala limu tuula wansi ku maviiviigo saba Katonda wo kumwe mwenna abakyalina bakadde bammwe taata oba maama ng'akyali mulamu ekikutte nga tonnagenda wamutuula ku ngo genda ewa maama wo oba ewa taata wo n'essanyu erirungi otuuleko naye akusabire atuule ku maviiviige akusabire ebikutte byonna bijja kuta abatabafa ku bakadde bammwe mwongere obbafaako oluvannyuma lwa Katonda bakadde baffe be baddako nze buli kinkwata nga nze nga nkubira maama nga akasimu nga tunyumya nga tuseka ng'obulamu butereera sibimubuulira mweraliikiriza wabula mugamba maama wabaawo obukwatakwata nsabiraako ng'agamba kale n'asaba ne bidda n'okuzuukukako ekiro ssaawa nga mmeka eyo mu matumbi budde ng'ensi yonna yeebase Katonda asembera ku ggulu ery'oku nsi n'awuliriza buli kizibu kya buli muntu n'omusaba mu lulimi lwo Oluganda oba olulimi lwonna lw'otegeera awulira bannaye mwesabire Katonda awulira annake kati wano bayitawo Lighton Stone ne Stone biwandiikiddwako bulungi Forest Gate bwe tuzaako London oba UK teyawukana nnyo ne Kampala mu ngeri y'okuvuga mukono gwe tuvugirako gwe gumu nabo gwe bavugirako eyawukanako ne USA mu ngeri emu oba endala so wow kifo kisufu nnyo kiri kirini kiyonjo abantu bamu balina empisa abantu bamu bakolagana abazungu batonotono abangi ojja balaba wano mu London abazungu tebaagala nnyo okubeera n'abaddugavu buli bagenda bateekawo abaddugavu abangi ne babawa amayumba nga beeyongerayo naye abazungu abasinga obungi kati bali nnyo mu byalo babalekera ekibuga ebibuga ebimu ebifo ebimu
kubanga empisa zaffe si nnyonjo. Omuzungu yava gy'avudde n'asanga ekisaaniiko n'akironda n'akisuula n'akutunuulira mu kkubo nga takumanyi n'akuwaka fake smile. Tuyinza okulowooza nti kabi naye kalungi okulaba munno ng'asanyuse. Ffe obusiraamu butugamba temunyoomerera ng'akantu akatono ennyo bwe kati nga kalungi newankubadde okusanga ekisaaniiko mu kkubo n'okijjawo oba n'otunula munno mu kyenyi ne feesi ensanyufu. Abazungu tebaagala mpisa mbi. Agenda ku bus stop n'asimba layini, agenda mu banka n'asimba layini, abeera musanyufu naye ffe oluva eri oyitawo buyiso batwagala kusimba layini. Kyova olabanga ensi yaabwe ekulaakulana. Kati bino byonna bifo bya mu kibuga. Bino byonna ebifo biri mu kibuga wakati naye yo omuzungu abirizavingawo nga bya buwangwa bwabwe, obulamu bw'abantu obw'obulijjo, abantu batambula omwo mu bibira, bafuna ku mpewo ennungi okuva ku miti. Ne bakuuma obulamu bwabwe nga bwa mulembe. Kyokka nga tuli mu kibuga nga bwe tulaba Kampala. Nga bw'olaba Kampala ng'oyita ku ssaawa ya Queen ate wali emiti emingi ennyo tewaliwo kantu kaliwo. Era nga tebazimbawo ne balekawo bajjajja ne bajjajja ne basangawo. Kiri eno. Kiri eno. Naye tukolenne muli kyekyagaana ng'oli Dubai awo. Kyolaba ekyagatta. Tewali kyagaana. Kuba Dubai ekyantwalayo nasomerayoko n'ennyongera ku kusoma kwe nali nnyina era ne ntandika okusuubula ekyandeetaano okufuna ka capital nyongeremu nzire Dubai nsuubule. Kyewali olowooza? Kye nali ndowooza. Watuuka wano. Baba ne kiwooma ne kikwatayo akatene nga sijja kuzikiza. Era mbakuutira mutambuleko mu nsi ya Katonda mulabe Katonda nga bwe yakola ensi ye. Ate Abaganda bagamba okutambula kulaba okudda ku nyumya era byebyo. Wetuuka wano nga Bakatonya nga bw'entonnye mu London muno ba mu UK kiyinza kuntwalira bbanga kyetula ku nkata awo. Kati nga gwe olwaleero bwe osanze abantu abatuufu mu mikono emituufu nze njogera nnyo mu makubo amatuufu gwe olwaleero naye atuuse mukama waffe Kakalaamu tusobola okukufunira gundi insurance nenkuteeka ku motoka eno n'olweggulo n'olwaleero lwennyini n'ovuga ng'okozesa layisinsi yaffe ey'e Uganda kasita tuteekako insurance kyokka kyetukwetaaza. Nze kennyini nkuyambako ne tutuula awo ffembi nekuuza amannya deeti ne tunyiga ne tuteekako. Kitegeeza emba njagala kukola ibubba leero. Kati ekyawuba kirala ogwo mulimu kuba olina okubeera ne layisinsi ng'eri special ekkiriza okuvuga ubba. Jase kuvuga muvuzi kuva wano kugenda gy'oyagadde oba Manchester oba Wanga gwe weevugira. Era abantu bangi bannayuganda driving license yaffe wano bagikkiriza ne bakuwa omwaka mulamba ng'ovugirako. Kasita guggwako oba tekyakola. Nga bwe ntonnye wano wesimanyi bbanga lingenda bbeerawo kiyinza kuntwalira nnaku mmeka okufuna ku kalimu naye kankoleekoleko owaayi ngenda okuddayo nga ngasegasse. Kisinziira emikono Mukama gy'akusuddemu. Oyinza okutuuka olwaleero wano ng'enkyamu naye tulinawo akalimu ffe abantu abamu wano tuli bazimbi tukola ki nekugamba tugende ku kizimbe oweereze bibulooka enkya n'otandika okuweereza. Mpulira sebo kisinziira emikono gy'oguddemu nti omulimu gyeguli eno omulimu gyeguli bannanga bantu bakakkamu bantu bakakkamu kibuga kikino alinga olaba muyenga kyokka emiti gijjudde ebibira bijjudde abantu batambulira omwo ne bayingira mu ne babeera omwo. Era nze kennyini nze omu ku bantu abasinga okwagala okutambulira mu kibira ne famire yange ne tumenya emiggo ne tutambula nendaga mukazi wange omweru nti bwe tuti bwe twakula mu byalo nga omuddugavu ali Uganda kati ate tenkanya ensi wamulekeza ayagala nnyo Uganda alina restaurant yalina gyakoleramu ng'ali bulungi era tuwuliziganya abaana bali wano eri bajjako eno abaana ne baba ne baddayo. Omukulu ali wano yasalawo yabeerera eddala wano. Omuwala alina edduuka ku woteri Africana era mukama wange Seba Akalango kayite bwaba wayine emikolo gyayagala gyambaga okutunga biteeteeyi kola ki muwala wange ali ku Africana. Bamuyita Rababu Mushira yali best designer oba mwaka ki mu Uganda. Mukama yamuwa ekitone ekyo. Mukazi mukozi munnyo, mukazi mutunzi. Eno yemuku tuyingira Forest Gate paka zino zonna muziraba. Bagita Forest Gate. Munange nga bwe simanyi kigambo Kampala kye kitegeeza. Kati ne kino sinza kulimba. Ne tunulira ekibuga ekifaanana.
waliwo space wiye ekyaliwo abantu baparkinga motoka baabo kino nebajja bagenda ne batambula balengera babali eri bafuna ku mpewo ennungi eva ku miti. Tuliddako wano wakwata omuliro paaka eno yonna yakwata omuliro fire ne zivaayo ennyonyi ne zijja biki naye mukama n'asaasira ne baguzikiza kati bwaddawo ne wamera. Baganda baffe abatulaba era batugoberera naddala batuguddeko obugwi ne batategeera kikigenda mu maaso. Ndi mu London muno era mwensimbye amakanda ngenda bbeeramuko ennaku eziwerako era tusobola okukwatagana abalina ku stories ez'enjawulo. Ngenda kunoonyako ku baganda bange abamu bemmanyi abava e Kampala njagezaako okubate nga banoonyako mpolampola naye nga nsinziira ewa mukulu Richmond yatuta ne tukusinkana mu ngeri emu oba endala. Then Abdu ye muzeyi wange ansuubiza nti wonna we naawuliranga nti yalatambulako tujja kuba tutambulako. Mwana Kayo Wisdom naye ali mu UK wano era anytime from now ajja kuba mwegattako tukwatagane naye tulyoke tutiguka ekyalo kimalaku obumazi bakinaggwako mukama yamanyi naye nga mwe tuli mu London yalo bebaza okutwaniriza baganda bange mubanyi mwe bali eddala mwe abatuyola eno nze sina yadde mama wange yadde taata wange naye kati ni mu mikono gyo oba okitegeera kati eno Wanstead Park Station kati eri maaso wali ye Forest Gate. Tutuuse kati tuli ku kaalo kala amatendo era waliwo ka restaurant k'Abannayuganda kali maaso awo bafumba emmere eŋŋanda mwebuli obufo bwe twagala emmere eŋŋanda era nze njagala nnyo emmere eŋŋanda oyagala enfumbire eweeri njagala ki byonna byonna tubifuna ssebo. Kati eno Forest Gate Station essebo ka restaurant kali wammanga awo abantu bajja waliwo omusajja bamuyitanga n'amanyi oba abantu bamumanyi ate omukyala wa Amini omukyala wa Amini yali abeera eri wala Saala yali abeera walako eri si wala naye nga kumpi ne wano era babeeranga n'amanyi baggalawo ddaabo naye nga yasoundinga nnyo yaweereza abantu mulungi omukyala wa mpisa nnyo mukama amusaasire nagyali be bantu abamu abaatuyola ffenaffe nga twakajja wano ne batulaga omutima omulungi ne batuyisa bulungi nammwe mwenna buli abazze wano baalina gy'ogenze mu ggwanga lyonna bw'olabanga munnayuganda munno muyambe mukwataganye mwebeereremu. Omunigeria bw'obeera mu bbaasi zino ezaffe ezakalina zimulengera n'awulira mu Nigeria munne ng'ali waggulu ng'adduka waggulu bakwatagana. Hello my brother, which country are you from? Which era naffe kenyini batubuuza oli mu Nigeria nti naye ffe bannayuganda oli bw'awulira munnayuganda munne ng'ayeekweka sirika oyo munnayuganda bannange tekiyamba tuwulira nnyo nga batugamba ne gwe weekweka ayinza okuba nga na wa luganda lu oba ajja kukuyamba akusomose akagga. Tuyambagane buli lw'oyamba mukama naawe ajja kukuyamba. Biki byenyinza okwekengera nga nnyingidde muno naddala nze yakatuuka byenyiza okwekengera oba byenyiza okwewala naddala obutakola nsobi? Kyoyinza okwewala obutakola nsobi naddala ffe abantu bannayuganda poliisi ano buli lwetuyimiriza omuddugavu ng'avuga mu Nnayuganda baalowolezanga nnyo mu kunywa n'avuga twakolanga nnyo ensobi eyo ng'anywa n'avuga. Ekyokubiri n'avuga Forest Gate Station. Ekyokubiri n'avuga emmotoka nga talina biwandiiko bituufu. Bannange tukyesonyiwa abadde tebakimanyi bw'ojjanga ne driving license ye Uganda oteekako buteesi insurance n'ovuga poliisi n'ekuyimiriza n'ogigamba nze gundi n'obimulaga ebiwandiiko n'ogenda. Temuddanga kukola nsobi tewali kibayinza kukukola tewali kukola ki temutya. Ebintu byonna bisoboka mujje Uganda muggweeyo mpulira nze obujja Abanigeria bajja wano waliwo visa ez'abantu abadde bajjanga okukola Omunigeria omu bw'agifuna najja n'omukyala n'abaana 5 buli lunaku nga bayingira ku airport abasukka 10 Abazimbabwe Abanaggana era kati babayimiriza naye ffe bannayuganda tetwebeereramu tukyalinawo space bannayuganda tukyalinawo space ate bannayuganda tutya okuinvestinga teekamu ssente mukama yasinga okumanya ddala wano Forest Gate era wano naye tuli nekino bali mu kuzimba kizimbe kino wano bakiddaabiriza bwaliwo obuyumba bukadde. London kibuga kimanyikiddwa ng'ebibuga ebikadde nnyo naye kati beevuddemu
ne balaba ndowooza nga enough is enough kati basazeewo okuddamu okutandika okuzimba ku bizimbe ebipya naye ebizimbe ebijjudde mu London naddala mu Central London eyo mukama bw'anaabakkiriza gye munaalaba obuzimbe obukadde obuliyo 1800 1700 1000 mmeka nga babyagala nnyo naye kati batandise okubanga nabo bazimba ku bizimbe ebipya baddaabiriza ate nga bakisobola ddala sente bazirina jamu atera kukwata mu bbanga ki era atera kukwata ddakiika mmeka jamu akwata obuzibu obuliwo kati gavumenti ya wano ndowooza wa ministry ekwatagana n'ebyo sente nnyingi kati omwaka bwe guba guggwako baba tebaagala kuzzaayo sente nnyingi kuba mwasaba miliyoni 10 za kukola nguudo ate ne mukozesaako 3 kati omwaka ogujja bayinza obbawo ate miliyoni 5 oluusi nga tezijja kukavalinga budgeti bazzaayo sente buli mwaka kati bagezaako nnyo okukola obuntuntu bwonna ne bateekawo obutaala obutonotono obwo bwe businga otuyisa obubi ku jjaamu wano era tuyisibwa bubi nnyo naye nga takwata nnyo kisusse mubeera mu jjaamu ne bagamba nti ojja kumala eddakiika 7 10 15 mu jjaamu n'ataamu ewantu ewalala ne wakwata ewalala ne wata ewalala ne wakwata naye asinga nakukwata ku makya n'okuva ku ssaawa 9 nga bajjayo abaana ku masomero mwebale nnyo mwebalira ddala abatugoberera bwetuli era tuzze kama mulungi tutuuse bulungi tuzze naffe okulabako ebimu ku ebibadde batunyumirizanga saba Katonda London ono atubeerere wa mugaso era asobola okuba ate nga kyetunajjayo kigase nze nawe kyekugase nga Abdul Rashid bwagezaako okuba ate nga kutegeeza nti akwatibwa obujja ng'alaba amawanga amalala gasembeza bannaabwe bagende basitopinga ng'era tulisi kalekaleko bazze naye fe tukyalinawo space oba oli awo naye okuwa omuntu omuwaatu omutuufu nti uyita wano lutalo lwennyini so tujja kusinkana bannayuganda ab'enjawulo bangi nnyo abali mu kitundu kino tusikiriza nti no bajjagezaako okukwata batubuulira ebintu bingi nnyo ebiyinza okukwata betugasa ffenna mu ngeri emu oba endala naye nga sijja kukoowa kubeebaza baganda baffe ba Richmond nebaze waliwo omukyala gwe njagala okwebaza tayagala kwogera linnya lye naye yakoze ekintu ekyenjawulo ennyo wendituuka time ndikyogera era abantu bajja kutegeera abantu abamu abakola ebintu ebimu nga tebagana kubamanya kino kibagana nti oweesa ogwa kkono ng'ogwa ddyo tegukoze eki tegutegedde so time ejja tuuka nkibagambe naye nga yeebali nnyo yeebalire ddala nkimanya ajja kuba ate nga abiraba webali nnyo yeebalire ddala muganda wange na mwenna byonna gye musinzira okukwatira mutulabe ngendo sisinkana abandyagadde okunsinkana oba naye benandyagadde osisinkana nga tuyinza obutasobola okusinkana mu ngeri emu oba endala oba oli awo nsaba Katonda akitukolere ffenna mu ngeri emu oba endala ddala basiibulira wano tujja kuddamu tukwatagane mu nsi yonna bannange eggwanga amawanga agasinga okukulaakulana ndowooza tukkiriziganya be ba Asians naddala abayindi ba Pakistan omuyindi ajja wano n'akola n'ayita muganda we okuva e India ne ndera Kakalaamu bakwatagana ne bawera abantu 3 bana naye mutusonyiwe katono nti mbadde wenkomye nti bannayuganda tusaana twenyagira amagezi gano abantu abasinga okukulaakulana mu nsi yonna buli woogenda osanga abantu abo aba Asians abayindi ba Pakistani ba Sri Lanka twala tugende bakwatagana abantu 3 5 7 ne bagamba katugulire Kakalaamu ennyumba ne bagula ennyumba ya mwami Kakalaamu bweggwayo babe bagituusaako bagituusizza ne baga katugulire Kaye kati tugulire Richmond katugulire bagenda okuweza ebbanga okwetooloola ng'abantu balina ennyumba eziwerera ddala akatundu bakeefuze ne baziteekamu abapangisa era amayumba agasinga wano mu Bungereza mu baforena g'abayindi ba Pakistani twala tugende bakola bali omuntu ogwo bwe kuba kuwasa baagala nnyo okuleeta abantu okuva ewaabwe ne gwe bawasizza naye n'aleetayo n'omulala era olwaleero bannange oba temukimanyi bulungi abantu abo bebafuga ensi yonna abayindi omuntu afuga Bungereza musajja bwatyo muyindi tewali atamumanyi ebifo byonna ebinene eby'amaanyi be babirimu ate Bungereza yefuga ensi yonna bannange bannayuganda twebereremu Bungereza batesazeewo buli mukulembeze agenda mu kubukulembeze bwa Amerika alina okumala okujjako wano Queen nga abadde akyaliwo n'amuwandako eddusu n'amukkiriza n'abali munnange tukiyinza kumanya bulungi bo bakola ebyo kubanga system yonna baagizimba nga be bamu kuba Bungereza yezaala Amerika abasinga mu kimanyi ne Trump yava wano yava mu Ireland gyazaalibwa abantu bangi nnyo nga bava wano ne bagenda mu Amerika bannange twebereremu tubeere bumu
tweterewo amadaala bwe tuneeterawo amadaala ne tulinnya waggulu abannayuganda ne tuwera tujja kubanga tulina ekyomugaso tetuzza ku ggwanga lyaffe tukole nga tetwerabira waffe tukole nga buli kiseera tusuubira okudda ewaffe ne bwe giriba myaka ameka Uganda ekulaakulane ngaffe abantu abavudde ebweru tulina ettaffaali ddene nnyo lye tugyongeddeko buli muntu waali ateeka ettaffaali ku ggwanga lyaffe abazungu bateeka ettaffaali ku ggwanga lyabwe era ne banyumirwa bannange tubeere bumu enamba nno gigabe enamba yange eri plus abantu abasobola okujja okubapiikingako kubanga ovugira ddala bulungi tuprovidinga omulimu ogwange tupangisa amamotoka ag'abavuga kaabu tupangisa ag'emikolo ag'embaga self drive one day chichi tubikola enamba yange eri plus 44 755 084 001 077 njiddamu 0755 084 001 awo bontuuseeko oba mwami Richmond oba muganda Kakalaamu naye akanamba kange ajja kuba kalina kyonna kyewandyetaaze tusobola okukwataganya wano kiri kutwalya bbanga kyokusanga Munnayuganda ng'otambula ku street wano tuyitawo Kampala Road wano bangi nnyo tosobola kuvaamu nga tomulabye bo bangi nnyo era ogenda balagana edduuka lya muganda waffe Pascal aleeta amatooke Pascal ewa gundi amatooke house Sara Bedi yatikka butisi wali awo edduuka ojja ddiraba muganda waffe Richmond ali opposite Sara Bedi alina saluuni ye ofiisi ye wakuŋŋaanira ffenna ye tugenda ne tumubuuzaako ne Pascal abaliraanyiganye abantu bali basatu era waali ne restaurant ya muganda waffe gwe bayita Ssengo SPI era nayo restaurant we yalinga wedda esibo naye nga tusanyuse nnyo okunyumyako nammwe bannayuganda abakubiriza buli muntu gyali mujje ensolo ku kizigo kweri mujje tujjewo ku kasente wano weekali kangi tekajja kuggwawo paka bannange mujje wano yuke ennyanja kyogamba yuke ennyanja teggwawo etetekaliza buli alina ekkubo lyonna ly'osobodde okuyitamu nga ttuufu nga totuze bantu liyitemu bannaye Munnayuganda mujje essanyu liyitirire nga tuweerako naffe wano tuyitenga ku street kuno nga muyitenga ku street nga tukola tuli wano tuyitiridde naffe tuli bannayuganda bangi ate twagalane ate tuyambagane ddala temutuuka wano ne mudduka bannammwe abantu badduka abafamire zaabwe ne beekweka kkiriza wadde muganda waasula wansi wa kitanda kyo oba mu ntebe abeerewo nga bwe yeetetenkanya bw'anaayitawo akaseera ne yeevumbavumba naye n'ayimirira ku magulu abiri ng'oyo naye agenda nga naawe osigalawo ng'omulala jja nga tugaziwa abannayuganda tukyalinamu akokwefuula olulalala abalinamu olulalala tetwagaliza tetwagaliza abananda batya banaakola batya banaakola kisaagala oli agaggawale oli bw'agaggawala noono n'agaggawala kijja kutuyambako eggwanga lyaffe likulaakulane naawe oyuke ku bizibu ddala katuyingidde ku kaalo ewali muganda waffe Pascal muganda waffe Richmond muganda waffe Sara Bedi kakati wano gundi awo enterprises awo food wa muganda waffe Matooke house essebo emmere nganda weeri bannanga baagala emmere nganda mujje edduuka wuyo ali muli era munda kakati okuzzaako sayidi endala ewa muganda waffe Richmond waawo nawo tulabawo saluuni ye yiiyo era wuyo omukulu ayimiridde ku kkuba omulengera mukama waffe atwanyiza n'essanyu ery'ekitalo kakati wano wewa muganda waffe Sara Bedi abasajja bali ku siiti kuno abasajja bakolera ddala ebintu ebyenjawulo ku siiti webatuuma Kampala Road nga we bali abasatu tewali awalana munne bakolagana bulungi Sara Bedi ye wakutikka bintu nakuweereza ku ssente e Kampala esibu akatuyinawo bannange n'omuzikiti gwaffe era bwe mujja wano ova wa Richmond okunyumyamu n'ojja ku muzikiti wali n'osaala kati wano waliwo era Munnayuganda atunda tiketi bamuyita Seeka Yusufu mu biru mwene eri wano era abaagala okutambula okugenda e Uganda muganda waffe oyo asobola obbayamba ne mukwataganya bulungi oluguudo luli bize nnyo nga bwe mululaba era tunoonya parking tetunnabagifuna
naye inshallah tujja kufuna etupaaki tutandise bulungi tutandikidde ddala bulungi kama affe uli ayagala twaniriza ne parking gyabadde atutegekedde bagitututteko kya mukisa mubi nnyo kati kanze kanveeyo kasooke mbasiibule baba kulakutana n'ensi yange gera tugenda kuddamu tukwatagane ngenda kulaba ku Richmond wano tukwataganire ddala bulungi nnyo Yusufu yoli atunda tiketi oba bamumanyi oyo ssebo oba mulage atunda tiketi Seeka salamu alaikum anti awo wanuwe kasooke tubasiibulire wano